kuba Sabazonto yagamba we bakomawo omulyango mugule before lindako we bakomawo ng'omuntu we mba mwali mutandika foundation buli omu ya contributing kitegeeza ekintu kifuuse kyamu kati lwaki otuuka okupersonalizing ekintu n'ojjamu banna ababiri awo olina kugenda Waserwanja kubanga woba ngamba nti no buli omu yaleeta emitwalo ebiri gye bagula YouTube channel kati wootuusa okugenda tiimu oli ku tiimu ya tusabule obuwala buveewo ndi ku tiimu ya Comedy Store era Comedy Store ewaba comedians platform okubanga bazanya comedy kyekikulu ekyabakazi tukireke ate abakazi bagiramu ngoya comedy mubeeramu abakazi bajja kulaba abakazi era baza kulana abasajja bajja so kutemuli bakazi mulondamu be mwaga kyo ekikuleese tutugire ku nsonga katutugire ku ojja kunyaragana zenna iPhone ojja kujejemba nze ukava bagirabe jako kava sagala bantu na mu iPhone zino bakateka kava kwerinda naye bontoka mu bantu ojja bayita iPhone ngo munsawo tezigenda mu zinzi bazita iPhone tejja mu nsawo bayita tejja kwata iPhone neja mu nsawo ate zawo zigana ekyokubiri omusajja gwendi naye bamwita Kaleera the comedian Kaleera comedian omusajja yekaina ekiswahili nga kiri nakyo kisinga kulabika nga asaze enviiri kyokka balamu ate mukuze enviiri we kirabikira Opeto Jaja Zonto bagobeddwa mwe mbadde musingo bawe emirimu ku Comedy Store kati ziri group bbiri tuyinamu Bizonto tuyinamu ne New Bizonto ani gwe mugenda okuwa omulimu ani gwe mugenda okukola mwamaanyi mbadde mulaba gali luddawa Comedy Store sijja jogera kwa sinze mugezi wa Comedy Store sinze jogera nayo scoutinga ate Comedy Store tubona tubeera ne ba comedians abaliko n'abata abajja tugezaako kuno kyalinga industry birengeterera so nze omu kubanoonya new talents ezijja ne tuyitamu content nebyo bagenda ku stage so era bana abaze nga bazanya comedy wa comedy sote yawula mu bantu anjoka nazo nani na ulidde already mwawadde kabalala already bagenze okwawukana ku Monday nga already balina okujja bazanye ku recording show nje tu recording ku Sabazonto era so longana no ku saa mwenda no to just live audience nebera nga tufune audience ambiance tera abantu bangi nayo jana oberawo kali nganye ngaluye ekigodo sijja ku kaluba kakati ekisinze okundesa Kaleera you are a friend to this group abana bonanga we babadde nga ono mwala ba mu registering a very soon tetanaweza kona miezi ebiri ngali kuki awezeza ne myezi ile kajugera mu SN njiwera nzijukira abo bamuleetera nga no kutyatya anyway kyavuddeko abantu bano okawuka kiki obuzibu buva obyo bagide ku bintu bya contract kyemanyi ntirasajja bawadde ekibakula nga bagamba nti Sabazonto yaregistering the company ne ya Giant Zonto ababiri ono omweri omuwanvu then nona ayogera ennyo ekidomo Sabazonto yaregistering the company n'agamba akati tulese eki kati sai registered company twetaaga yo tujja twasfira zidiriza lijalinga bagala company sente basiteka ku bangabategeka company jeri basobola kubanga bafuna emirimu emirala ejisingako ne kubino bwa okusoloza so yakikoze bano babagamba mu mwezi guno nagana muleta application za mwetu wa contract musaininge bani aba baleta application Yanga Zonto no Peto ne Jaja Zonto baleta application za baba owe emirimu ngaji bagenda kolera ki company ne baone contract basaininge ki amandeka gali mundi era mu contract ali abizonto ndi yali abantu bana ali azote yali abantu babiri teri abantu bana so bade batufu ki bade bakola yali abantu babiri Kafero Toby Dr. T yali idea bweta idea nagenda ajibalirani Sabazonto gumanyinga kidomo Serwanja bwambalira mu bagamba yetu gikole batya babiri kati kidomo lagamba yamugamba bayiyeye ekintu basobola okukola babiri kati Giant agamba gunti Sabazonto agamba kiyiza nkina naye tusobola kubeera batya babiri tubeere bameka basatu bateekamu ono babaali babeera batya olwa onasise muno kwa bali bonna mu bundi mu bakayimbira baludde nga bakola yokumacha ate nga bali kati baluka ekisera nga bagamba twetaaga ya abantu abalala tusobola kukola abantu basatu kuba omwezi olwala babiri netabera osho ate nga osanga tujja kuba tukola tuzeeta kwe kinaba kikutteyo ko bonti tukola obulango nti ate tulanga
tujja kulanga tantu era bajje bava wala mbira temukwatagana nja tolinda omuntu tukozesebwa abaliwa no wennyini kokutekamu yangazonto nejjazo ne batandika ekintu nga bameka olonga nopeta akola kusimba yali akyakola kusimba ku makya baba nerabe bamukyanga ne bamugoba ku makya yeewummuza ye ng'omuntu emyaka gy'okuwummula gyali gituuse ne mu bizonto awummule wabazo odo nedda bizonto tekitagiza nti mulimu gwa weefuse kampani olwaba ina awummula emyaka gyekyo oyagala gyekitoofu nedda onyinyonyola ne batinange neta suggestions zange kuba ndabira so kati watandika nga bali bataano niwaba utakkanya ne baawukana ne Kafeero Tobi bafuuka bana yagwa Kafeero Dr. Gogamba ye yagwa amadaala 8 ali ku madaala aga kumadaala 10 omwana gwe bakazaala amusinga amaanyi kati genda mu maaso mumanyira ali munnammwe nno munnange gyokolera ewalala eyo kati era omusekeredde kwaba biŋambi backstage kati bamale awo okwawukana kuno okwawukana ne bafuuka bameka bana nga bali bana ne bagamba tugende tutandika ekintu kyaffe kuba nemukwawukana nakola ki nze mbadde nga midira mu bintu bino bakuba nti mbeera mabega mbeera mabega kateni munnange saagala ndira amawulire bakubuuza olwala nebitakukwatako kati bwewawukana nga bali bana bagamba tugende tutandika ekintu ekyaffe si kyange kyaffe bana bateesezza olwo katuvudde ku ssalya jjajja zonto ne Tobi okubanga batandise ekibiina eyo stage tugivuddeko kati bazze ekibiina ekibaddewo ekyabizonto kibadde ky'abantu aba olwo ideas nga bali bana banoonya tutandikiddewa kuba Dr. Tiaganya ku YouTube channel bayawukana ne bamanya nti YouTube channel gigwekedde gotwe n'abawa kamera n'abawa uniform kitegeera bwebyo bilira n'akola ki n'abireka so bafuna ebintu ng'ebyo ne batandika ekibiina kugula YouTube channel kwani kushani abakwatira kamera 10,000 ate ya editinga buli mwana atete 2,000 meka kitundu YouTube channel bagigula meka 10,000 shani mulwadde ate kugoga yajigula Kenya yajiteka mu sente ne mulekate kumukuliza data we ye tateka yo kintu ngate kuli konde yato yagala gamba bagakugeta kakuzibu kuzashanya yatu kutide kizibu na yako mewabaje YouTube channel mambo obusente butondo ntwalo 10 ogimanyi kwa huyo bwogera omuntu nga omanyi mu maaso genda funa ekisingako empozi kati ali ku team ndakati yafuna n'agibagulako so ne bagigula ne batandika buli omu n'awaayo emitwalo emeka ebiri ne basonda kitegeeza olwo ekintu bakirimu bana kuba singa kyali kyabali babiri buli omu yaleese 5 ne bagula channel eno kitegeeza olwo bakirimu kati obuzibu buvaawa abantu gye batandise okwogerera mbu bakazi be babaawudde teri bakazi baawudde oba ono omwolwa n'omupya gwe baleeta baade bamugabana mugabana nedda tebamugabana taliika obuzidde zolina buli bwogo oyakambira kama mu webuzibu ebyo yagala biteke munze bije mu luseke ali kola ono ekonyeko bibire mu bluetooth ne ekonyeko tekyaso okay tugere bazo so kati webuzibu obwalese contract kuligisenga company bali bagamba sayininge ate nga mukusayininga n'abataka gali mu contract gakola ki simangu gakutambulirako naye sazo ndojogera bonna jogera nabo sazo tuyagamba babadde of course mubambi obulira bibogera buli muna yogera ibi naye nga tusabe kuba sazo tuyagamba webakomawo omyango muguli before lindako webakomawo ng'omuntu bwe mba mwali mutandika foundation buli omu ya contributing kitegeeza ekintu kifuuse kyamu bwekiri nese twadazigana percentages kati lwaki otuuka okupersonalizing ekintu n'ojjamu banna ababiri awo ina genda baserwanja kubanga wobonga matino buli omu yaleeta emitwalo 2 bagula YouTube channel kati wotuusa okugenda registering company bizonto mugiregistariza abantu babiri okitegeera kitegeeza banno obeefuulidde obabbye obakumpanyiza owaje obuzantu obuzibu olina nedda twogera mazima kozi toyinza kuŋŋamba nti tebakumpanyiza akoze eki ate bakanye ng'olwedde gundi kati bagenda kutandikira kuzira ate kugamba new bizonto banoonye basubscribers ebajja banoonya ne batandika bali ku 10,000 by the babula channel ngi wenge 10,000 ne bagikola nezimba nevaayo so ne bajja kufuna ati amaanyi gaali wamu yes
Jajja Zonto yabadde ameze n'akasajja ku mutima akakyate ng'alaba uno gundi Yanga Zonto abantu bamusuusuuta nnyo ku YouTube gwe basinga okwogerako mu comments. Bw'abagambye era bw'ogendayo n'okebera ogenda okulaba Yanga Zonto leero okikubye osirikyo nange njagendanga kubanza nga tono omusajja ate atekamu amaanyi kuba abadde ayogera emiswana ne givaayo n'amalusu ne gayitawa ng'akazira aba yeekomba naye ekyo kyemanyi abagizayi mugezaako okugamba baddiŋŋane basobole okuba nga bawuliza naye nsobola njogera na bonna ate bwogera ne bonna era of course buli omu agamba kiki yes Ssaabazonto agamba nze luluggi luggule kasita bagenda bakola ki ng'abakozi ne bakolera ku mateeka g'ekibiina nga tuzze mu buntu ovudde mu by'abakomedian nti bajja kunyiigira Jajja Zonto kyakola kituufu okukola Jajja Zonto ogenda okuvaamu no Ssaabazonto kyakola banne kituufu ne Giant Zonto kye baakoze kituufu nze simanyi bagita gentleman's agreement gye bakola gyessaali oyinza osanga olina gye bakola gyessaali singa baali baagikola bano tebandikalakaasizza kati ate Opeto baadde bagoba bwaki Opeto tebamugoba Opeto kati kanguye Saabakaaki ono bw'oba yegenderezza omanyi mu mirimu mbeeramu wogamba nti saidi nze nkolagana ne Dias ku mulimu mwena mukuli awamu naye ono ye mukwano gwange ennyo gwe njogera naye nti wemba mbuuza tutuuse ku saiti sikubira mwena nkubira ono nti Opeto olaba nti ne Yanga Zonto bo baali bamukwano nnyo babondinga ne bali ababiri nabo babondinga so tekyewuisa gamba nti Jajja tebamugobya osanga tebali mu mugoba naye nti bo nga babiri batudde nga balina boodi yaabwe ng'abameka ne bali yaabwe bameka bwegamba kampani erina boodi bbiri kati erina boodi ya Bizonto ne New Bizonto board kakati niyo ebintu byenze ntunuulira gundi tutandise okufuna ekintu new twafunye New Bizonto New Amarula nayo yajja bamaze okwawukana ne bagundi ne ba Bontwe Moses Bontwe tulifuna the New Eagles lwaki mu arts ebintu ebyo bibaawo kuba nzijukira Muhanji yali akola ne bani Mike Cheke bani group yonna bakolagana nabo ne baawukana ebintu ne bikola ki ne bicyankalana nsonga kiki lwaki mufaaki omuntu akula otukaisira nga olaba olina kwetongola obeere bw'omu beere independent nga tuyagala kwedependingira ku muntu ekyo kweyo okugenda obulamu bwagezesa oyinza ogamba kati tusaawa zino nkoze byenkoze byonna mbikoze Dias kangezeeko nange ntandike gundi bweti nogezaako n'otandika okula ddi wa Muhanji ewani nze gayo mtu omanyi te bana kula danga nabyo nkola nga sina bya Muhanji nga ifa yotafanagana na Muhanji nakiri mu yokula ngo gamba nkuze naye tutera ini yange endala by the time comedians bangi nga totandika nabo nga tokyayi mu comedy ninga wini mulaji bakola ate nga tuli mu group ya ba comedians kituufu Muhanji kati MC yes MC wa kumikolo n'ebivulu yes era yagamba nze sikyali comedian sikyasa abantu naye ndipo kwanyakanya wa mikolo era agamba ye promoter mwagera okiri tayegana era agamba ye nze ndi promoter kati era ndi MC era yakola ekintu kyengola akikwaza era tagama kana bananze comedian zasinga kati wotuka ngo time olabange kutuseko okuze ngogenda okola ekirala kati okwawukana kuno kwonna golaba byonna byobijja then it goes tebayawukana buli omu alabanga akuze era buli omu kati alina waali ne bano kati baleka buli omu alaba akuze buli omu kati kati aseko yabulamba birabiro yagenda okeranga buli omu ali omu ati nkugamba nti okula osanga Jajja Zonto ne Yanga Zonto bakuze ne bagenda batya nesanga ne babali bakuze ne bagenda batya oterekesanga nabo babiri wawo kati ani atwala kamera ani agenda okutwala kamera ani agenda okutwala show ani agenda okutwala oli omukazi gundi babigula wamu kugundi yes babigulanga group naye kati songa buli sawa zino ntoide company yabali registered of course the company no organize ukitegera kyegamba bantu bane tewajja kufuna ate bafuna ki tebalina ninga kamera company temulimu mpaka temulimu mbona mwemuli temulimu era wali wadde kontra ngene uliko n'omusala gwogenda ofuna omwezi bwe yalanika ekintu n'ofuuka omukozi ate yalanika
kuli mukola mulimu omusala tekubadde wali bafuna omusala gwa percentage naye wano wadde mulimu omusala kirabika kubanga mulimu omusala kwabadde agenda ofuna sinagira contract by the way sinabazira njagenda yonzera kubanza sina buzibu bonna njogera nabo buli omu ambulira buzibu kati ndaba confusion yeno nga bagambye bapangisizza ebibiina bibiri the new bizonto ne bizonto nga bazzo performinga nga buli mwaka naffe banene gwosookayo ffe tugalasho nedda so of course ompoze anyway abantu bagala entalo osobola okuleeta bombi mulundi gumu naye tekyetagisa kuleeta omu ku luno omulala oluddaku omuleete ku luli so fenga nze kimanyi kondisola terina buzibu na muntu yenna bw'ojjanga kugamba ndi comedian nga bakuwa stage kasita wange oli fani nempitamu mwaka ne tuyitamu mwaka wootimu nekuapprove nga nembagana nayo naalikirya nebanga ayijje n'oyitamu ng'ogenda bakuwa stage ng'okola era banajjanga bali group bali bakoze nga nabajja bakola kuba kuno kumane twafuna basatu Saabazonto Giant Zonto n'omuwala kitegeeza omuwala yatutedda side ne contract ya omuwala olwedde ye redde bamuleta mukozi era talina buzibu olwa yekyanga teyekyanga nati ngamba yandigambye naye kyemukoze nze nabasanga bana awo nanka kivemu bakangende ne abasanga bana awo mbula kyoli ononya goki kyoli pe gimuze mulokoda ononya ebyo kitegeeza yo omuwala yadozedda side ate kina side olwedde bani abamuleta si bana bayanga Zonto Saabazonto yagamba tumulete omuwala kulete yo omuwala kuba ine diba ate nekirala nga abakazi bagamba omuntu naye tuna omwenkanonkano mukoze group y'abantu yali abatano muli basajja beerere muze mu bana muli bana okutana temunnateekawo gaapwe kwa bwe ndikateekawo ki omuwala ya so ne bamuleeta amina naye kati awo buzibu tebugaana byoli mu kujja jemba jembe ebyokuzimbiramu ebyo yadde interview eyo naye nze nakukubiramu gwe giranga ofunira muhanji abakazi ate nze nkufuddeko that's okay no linda bino byayogedde bibye ng'omuntu konyambye bwotyo nanye kantandikirawo tutandikire ku bizonto no soke tutandikire ku Sindi lunaku lwagiya yasimbudde yagenze Serere abadde bonabona balowooza nti embaga egenda kubeera Kigo nedda embaga bagikyusizaamu embaga baji injimbi wandise wa mukama kabwange embaga ya Sindi egenda kubeera Busiika so mwena temuzungire egwa Busiika kati eliyoki wawona Busiika wa egenda kubeera embaga bagenda ate embaga wetaka domu enene ne muteekawo kifo kye owe Busiika yennyini yabawadde free of charge it's because mbwera yali ne Morocco bomb right agenda baga mu Sindi bagenda musayininga wakoze bwadde tujja ku transport wali awo te wano Busiika kumpiira era kibadde kyenkana Busiika kibadde kyenkana n'okugenda Ekigo nedda ssebo ate Ekigo kola simwere nedda ssebo leka ate kutubalire naye ate Ekigo enkana ne Busiika walako saagala otwala speed kale naye ate Busiika mujafuna na binyibo waliwo nebyokuzanyisa munazanya parking Community road bawingirako mota nanyini Busiika nyine omusajja gwe bagamba Busiika ababeera ebyokuzanyisa motoka z'empaka bwe babeera ebyo ebigundi simanyi band jumping byani ebyo byonna anayo kiri ekigundi anaasuleeyo definitely era nejjukira n'amazaalibwa ge era lumu yamuwaako yamukolera amazaalibwa gano agavuddeko era yamuwa ekifo kyabwe bamukolera surprise awo wenyini nga tamanyi ne bamuyita ne bamukolera okitegedde so tugenda okubeera mpolampola tugenda ku bizonto awatasatu lunaku lwaleero oli comedian Kaleera bino bizonto si omulundi ogusoose nga bigwamu ensasage I do not know why basooka ne babeera ne Kafeero Tobi okitegeera yeeyita Amale Kafeero Tobi ne baawukana n'avaayo n'ayogera bingi interview nezifuka interview kale yes mu kubaawukanako n'aserera kadigale yali alina amadaala 10 n'aserera amadaala 8 kati ali ku 8 ali ku madaala 2 wanyisebo bote boga mullo 2 mullo naye tata yamukali yakusatu Tobi yagwa akuwulira kasa simulinaako buzibu yagwa nonzesiza byogedde era kyovula yaddayo n'akola ki n'avunnama kati ate bino ebintu bino bibadde ngawo mu ŋŋambo baagala kwawukana nga guwezezza omwezi ne tugenda mu mwezi gumu n'ekitundu finale gugundi Yanga Zonto ne Jjajja Zonto Opeto nze nsinga kumanya liwa Opeto ne Saabakaaki baayawukanye ne bavayo ne bakola interview nti ebintu bingi bibaawukanyiza abantu ne batandika bizunza mulimu abakazi engabana ya ssente contract you were friend to these two people
groups kati ziri group bbiri ezagamba ekyo kimonti buli mbeera ebaddengawo nze asooka ogimanya nga mutemuna wagimanya kituufu yensonga lwaki mbuuza ggwe nsonga ki yaviiriddeko bannanga abantu bano okwawunda bannanga badde bakola yabadde bakola naye of course nga omanyi nti omuntu temusobola si baluganda nti olana oluganda bawukana naye toleta sayansi mu bintu byebuuza y'abantu abana ekyaleese obuzibu kyabadde kimu nti Saabazonto yagenda n'aligisalinga ki kampuni yabizonto nga registered name teyagenze omu yagenze ne munne gundi oli omweru we baava mu bakayimbira waba abantu babiri bali bazanya mu bakayimbira mbabaali babiri kati bebone bawandiisa jjukira ne bana ababiri okutandika ekibiina kino bakola ki baali bana balaga nti baali bana kuba bayawukana ne mukwawukana naliwo nga bawukana ne tobi bwebafuuka abana kati batwala shares tebagabana shares ziri abo babaga buli omu ayita ebiri ekitundu bagule channel gye bagula emitwalo 10 naye yagitunda mulwadde wa muntu bagulako batya YouTube channel ku mitwalo 10 yabakolako bakati yali afuna mumanyi shani kati ako abeera ku kamera bwamala okukola nga bategedde nti buli mu bagenda kola ki bintu bya shares naye mugabana ya sente era ogenze bali bagabira mu percentage nga zenkana okusinza ku muntu omulimu gwakola waba banye emirimu egy'enjawulo gye badde bakola okisege bibadde bijja bikyuka naye nga lona akapasanje akasigale aka kampani akabizonto nga group akasigala mu kampani nikesi bane kibetaaga kamera uniform bwe kati obuzibu bujjidde nti mu kuligisalinga kampani nabiri babalekawa tebategedde babagamba mugende ani ate ekiteeso ky'okukuligisalinga kampani Yangazonto agamba yaleetako ekirowoozo ky'okuligisalinga kampani naye ne bakukuba tubireke bo ne bagenda ate ne bayita emabega kati obuzibu bujjidde nti balese bagamba Yangazonto ne Jjajja Zonto mugende muleete application ate baapulayinge ku kintu kye batandika kati okuapulayinga ne babawa contract oba babeera bafuuse bakozi babali bagundi baani Saabazonto ne munne Giant Zonto yes kati bagamba kati ate Yangazonto yagamba nandi badde ngisanga naye mulimu n'amateeka agatakola ki agatakwatagana bakola ku ndio yemu unagamba mukono akita mulimu okuva ssaawa 4 paka ssaawa 10 balina okutandika okukola kati ate bali ku ssaawa gye baba bamaze okukola oli atandika ssaawa 10 atandika 10 jukira recording ebintu basobola recording ebisoga kakakitegeezo oli babaga abamugobya ku mulimu kati byo Yangazonto agamba jjajja babadde bagala kumujjako jjajja Zonto yagamba badde bagala kunzijjako naye ono muto wange saawa kaki ye kimugobesa kwagala kwekukutiriza kunze bagala goba opeto erinene lirina akasaka kolubuto kati jjajja Zonto agamba bagala gobanze naye because ono mwana ampolereza nnyo ate Yangazonto opeto gwe bagala okugoba kati Yangazonto ali mu kugendera mu bitamukwatako awolerezo nedda siga nti bimukwatako omuntu gwe batandika naye ekintu kati obuzibu bujjidde naye bambi bakoze group bbiri tulina new bizonto nga twafuna amarula ne new amarula kati tufunye new bizonto the new eagles history repeats itself kibitaza okujjako new ekinamala emyaka ena nga tunayo ani ne old tax park amanyi ganasigala gegamu omanyi tubawe budde oba obudde kiryawo you can predict bwogenda ku YouTube y'abana abantu olaba waliwo amanyi wegekubira n'olabira ddala nga waliwo omuntu gwe baagala okulaga kati ffe buli lwakutaano bibeera ku spark naye ogenda okulaba mu comments ng'abantu bagamba bannange Yangazonto okitukoledde Yangazonto awo tewaliwo obuzibu nti minzaani basuusuuta nnyo omuto ate bali abasuusuusi bo bamanyi omukulu yalibasuusuuti nkubulire oyo alina okwetereeza ye nga ye bw'oba naasuusuuta omwana ate gwe n'owulira bubi obeera ddala nabo n'obwo obuzibu bubaddewo nga batanze okulaba akaana kano kabalyako feemu nnene ne bwe kagirira mu bo mu gurupu yo bali mu kusaba baddewo ye eri mugundi bizonto enenkana yegamba tetwalina akozi naye bakoma bakola ki
nenga bakumunga bakozi kyusa story nedda kale nga bw'okyusa story gawazoto bafundikire twagala abantu bagereko mu Asaka bafune pikipiki ku kibanja mpola tuna Bajaj omuli TVS Bajaj 123 ne Hero Hunter gifune kuba kusumu ya 0750 0750 44 55 66 jango fune pikipiki ejirako comprehensive insurance ejirako permit singo batojirina ne tracking device so jango bakubire simu bagambe nti njije ku radio 4 basaka njagala pikipiki sende zange mtalo jange nsavu mu 5 n'ekitundu jijino nsavu mu 9 n'ekitundu so kuba kusumu eyo 0750 44 ofune pikipiki atenga obogeza okukima Asaka ojivuga genda n'akacupa ka Ades Nutribushera mu ngalozo otherwise bajate kwangu yizanyi ogenda sanga ke bali mukunywa ogenda sanga ke banywa ate mufuke balugana so wekwatere Ades Nutrikashera oba Nutribushera owulire etegende eririmu byokunywa bya Coca-Cola cause family yekola byonna yes bakugamba ojja kusanga mu vitamin B3 vitamin B6 ne zinc ate bono malo okukanywa ojja kuba energized amanyi gajja kudda tekabola time tekabola packaging yeyo webaka kuanga te koliselo waggulu aiso yotaba Ades Nutribushera yes nga tweyongeddeyo abana ba Vampino bagenda komawo mu Uganda bana ba Vampino aina abana bana abana mu mukazi omu abasatu bali mukazi omu babeera Sweden so omu gwe yazaala ono yamuleetera mgondi y'amagye ng'akimya omwana Muganda muto wa Silvio Wall oyo gwe bagamba ino omwana wa Econ yazabwe Bugundi naye yamuzalamu omwana Vampino ne batukokaalira omwana naye nga mama tabaddewo n'agamba Wall mfunirayo ko ku Patreon y'amagye Batalia ninejjange ekimya omwana ku taata we naye nga bamagye tebakokona na geti babuuka kikomera ne bakimu omwana bwe yatuuka eri yabakaabirira ndowooza okumala ennaku bbiri ayagala taata ne bamuzza so kakati omwana agendayo n'ababuzi kati ne balabo ba Vampino bali abali ebweru era ate logende Sweden n'amala like 4 months nga tali mu Uganda ng'ali n'abaana beeyo so bajja reason lwaki bali kujja Vampino very soon agenda ku shooting a video I was talking to him nagamba agenda ku shooting a video very soon kyekibaleeta but mulimu omwana ayimba nga muyimbi batakwajjukira family y'aba Vampino bonna bayimbi kuva ku maama but ate mulimu omwana tayagala byakuyimba naye ng'afaanana Vampino n'amala gwagenda okozesa mu video kino kibagamba nti video egenda fuluma mugambe wano Vampino nga yes kale yes ye naye ng'ate wanalabika mutoototo mutabani we yagenda okukola video eyo nga Vampino yayimbye naye nga mutabani we yali muki yagikwata yalitegera so bali kukomawo bagenda kubanga ekintu bakikwasaganya bwe batyo happy birthday manager wa Martha Mukisa manager wa muwalawo lero mazaalibwa ge Hads oyo wa Black Magic Hads bulaleero Miss Uganda Asimbala lero genda mu Miss World maliriza yaliko kata erinnya linfudde mu tuna badde nabo yo yafunye ka covid test ke yayise ne visa gye bali ebalemi ya America abafuna bamaze ne bagifuna so they are living abena kitagenda ekyuma kitusalisha is giving you more this festive season. Gate 150 centi points.